omuzungu bwe yajja wano bwe yaleeta eddiini kateudas eddiini yatukwatanga n'etutemako emikira gyonna n'etutemako kino ng'etuteeka mu position we batatwagalira. I'm not attacking anyone, naye ng'ekuteeka mu mbeera where you can be obedient all the time. Wano Mwanga kabaka yali talabangako muntu nti asobola n'okudda mu kabaka. Lwokka lwe baamuddamu akomyewo ava okugira okuvuba eryato lituuse, bonna be yali asuubira okumulinda tebaaliwo. Baabatandikira mu ki? Baabayitira mu ddiini. Ne bafuna amaanyi agaali ag'enjawulo kwe yajja obusungu. Atandika okubabuuza beeyitanga bamawaggali abaaki. Now, how did the white man do it? It was the belief. It was the belief nti omuntu bw'oba oyagala okumukyusa, what you have to do is just to touch their beliefs. Fenna wano we tubadde nze Haji Bakaluba ndi musajja musiraamu, but bw'ombuuza when I decided to be a Muslim, I cannot explain. I cannot. You are Christian, but tolina wokkiriza era oli omuwulira nga abiteeseeko amaanyi n'omubuuza at what point, what made you believe the way you believe? They cannot say it. They were not part of the system. Senga nazaalibwa muntu nga teyali musiraamu oba ne bankwata ne bankasuka ku kasaso ne baadoptinga John n'antwala naali badde osanga nga nze muweereza mu church. This belief. Eyazaalibwa ow'ensaasi kati akuba nsaasi. It's not by coincidence. You see, when you boyogera ku bintu webito, abantu they feel offended. But if you go deeper, you will find meaning. That's why bw'otuuka mu Africa, bw'otuuka especially mu bantu abayinike, bw'ova mu kkoona erimu bw'osangamu omuzikiti ewaddako osangawo kyaki, bw'ova ku kyaki ewaddako ogenda kusangawo baala. Bw'onakkirira emmanga gy'ogenda okusanga bannyinaffe nga bali mu buboozi balenga obwa bbeeyi rayisi. Lyako kino oli n'ajjawo ekikomando. Environment bweto bweri bweto yabakwata. Nabeera Bungereza mu ababeerayo. Genda otunulye buli bara yonna gye twaliise district. Mulimu library. Nga bakikwata deliberately nga bakwata buli muntu nga bamuwa library card abaana ababeerangawo abato. Nga bamanyi omuwendo gw'abantu okugendako mu kifo n'osiriikirira n'osoma. Era ng'obasangayo. Kikyosanga mu makoona g'omuddugavu. Abantu bwe baba bakola mu nsi zonna endala z'olaba kaakati, gwali e Bungereza, gwali e Dubai, gwali ki, tunulira ekibatambuza ekiro. Abavuga Uber bakola, abatwala abalambuzi babatwala kulambula, abali mu makolero bakola. That is overnight shift towards the development of their own country. Munna Uganda kikyakola olwaleero b'osanga ku kkubo 7 ku 100 ekibatambuza bwenzi. Kuchakala kunywa myenge bwenzi. And you expect the results to be the same? Era n'omusirikale okukwata ekiro akukwata valaganda kuba nabo mu bwongo bwabwe tebakimanyi nti waliwo abakola ekiro. Nze ennaku eziwedde waliwo we bampitaawo ku Jinja Road nga waliwo abasirikale akutta abaana bange batambuza mitayimbwa kiro. Awoza kale gibadde gibalabika bagibbye. You know, you say I could understand where he's coming from. Naye senga kibadde mu nsi ndala, they will take it as a normal activity. Kuba abantu bakola misana na kiro. Mwe ensi eyammwe gye mutambuliramu ekiro ejjudde bwenzi.